Weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ng'ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti e Nakaseke ng'ebimotoka bya poliisi n'amagye biri bulindala mu bifo eby'enjawulo okulindirira ebibadde biyinza okuddirira. Obutafaananako ne ku mulundi ogwasooka. Ku mulundi guno abawagizi b'Omubaka Luttamaguzi bakubye ab'ebyokwerinda ekimooni anti baabukeerezza nkokola ne batuula mu kizimbe kya kkooti okulindirira omuntu waabwe. Abawagizi b'Omubaka Luttamaguzi bakanze kulinda nga buteerere anti takkiriziddwa kujja mu kkooti era n'obwedde ebigenda mu maaso abiwulira buwulizi okuva mu kkomera ly'Ekitalya mu nkola ya video conferencing so ng'ate abalala 22 babadde avunaanibwa nabo babadde kasangati. Omulamuzi Mmire Nancha agobye okwemulugunya kwa mbega wa poliisi bwe yategeeza kkooti nti obusambattuko obwaliwo ku lunaku Luttamaguzi lwe yakwatibwa bwafiiramu omusirikale wa poliisi. Omulamuzi wano wasinzidde n'alagira Luttamaguzi n'abantu abalala 22 abakwatibwa okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti ka mitwalo 2 buli musibe era mu buliwo. As of that, the 18 is unconditionally released on court bond upon our own recognizance. Omulamuzi tumwebaza okubeera nga tawuliriza order from above n'agamba nti Honorable Luttamaguzi Ssemakula ayimbulwe. Nti abalamuzi tebatuwadde bond eri cash bail. Bandibadde batuwadde bail ng'eri nani cash olw'embeera ya COVID-19 abantu basitwagolinga mu byenfuna. Kkooti ekkiriziganyizza naffe ekyo n'ekijjako kati era byonna bye yayogera tetugenda kuddayo byogerako. Ensonga enkulu ebaddemu y'ey'okusiba omwana okkomera ly'abantu abakulu ate ye nga mwana muto. So tusabye kkooti nti omwana oyo emute unconditionally, kkooti nekkiriza naffe n'emuta ate bw'emaze omuta n'emisango ejja gimuggyako. Luttamaguzi ne banne baakudde okweyanjula mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka guno.